omuzannyo gw'okubaka oluvannyuma lw'okugobwa kweyali akulira omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga Honorable Salababire Kityo. Akakiiko akatwala emizannyo ka National Council of Sports kabajjako certificate era kati guweza omwaka mulamba ku muzannyo teguzannyibwa. Akakiiko akatwala okubaka mu nsi yonna kateekawo akakiiko ak'ekiseera kayita Normalization Committee bagonjoole ebyali tebitambudde bulungi ng'akadde kano bategese okulonda era ku mwezi 26 omwezi guno. Ab'ekiwayi ekiwakanya ebikolebwa Normalization Committee ekulirwa Moses Mwase baddukidde mu kkooti okusinziira ku munnamateeka Francis Katabalwa. Tuli wano mu matalisi ebintu bya ddala. The matter is already in court. The Federation as an institution was sued together with the Normalization Committee individuals. Tebali bana bawabiddwa. The matter is already in court. Si byakugereesa bya ddala. Omuzanyo bwe gubanga nga Bannayuganda bonna baagala omuzanyo gwa netball gugende mu maaso so si kugenda mabega. Ministry yandifuddeyo n'ekikolako mu bwangu ennyo. But we cannot direct them and instruct them within one day or an hour. Naye tusaba busabi nti bavweyo, Uganda yonna evweyo eyanukula omulanga gwaffe. When you delete UNF and you put Netball Uganda, you should stop using the name of Super League teams because they are no longer existing. Beat Chic Rains, the netball team, we have been #1 in Africa. So we no longer have a netball team for national team. It's not there. We have 0. Meaning Uganda, what we have been working for, is deleted. We don't have the association. Now we are starting new. Kinajjukirwa nti nga biri mu mwezi oguwedde Normalization Committee yatuuza ttabamiruka abamemba abeewandiisa ne bayisa constitution yadde nga bannamawulire tewali n'omu yakkirizibwa.